Yes, Projan Media gwe mukutu gwokka ku YouTube wano gwolina okwekuumirako okufuna amawulire ageesigika ate nga agaakagwawo tugakutuusaako nga bwe gazze wano ku Projan Media TV nga sineeyongera okukola kintu kirala kyonna, nyongera okuyisaawo buno obubaka. Gwali eyo ng'olina muganda wo oba nga gwe kennyini wamaze PLE ebibuzo byakomyewo, kwata video, recordinga video, otandika n'erinnya lyo, essomo ly'obadde osomerako, obubaka oba obwebaza bonna bweweebaza ekyokusatu kyolina okukola nga weebaza abantu abakubeereddewo. Ekyokuna, kubiriza abantu basubscribinge ku Projan Media TV. Weereza obwo bubaka ku WhatsApp group yaffe, enamba yiyawo wansi, n'endala nja gikusomera mu maaso awo osobole okubanga ogiweerezaako message oba neeyo eri awo wansi eringa eyatereddemuuko katono yabadde yafunyemu obuzibu neyatereddemuuko, giweerezeeko message, ogenda kuba oyungibwa butereevu ku WhatsApp group yaffe. WhatsApp group yaffe eyo giweerezeeko eyo video giweerezeeko ku WhatsApp group yaffe. No wiiki yonna tugenda kuba tukola ekyo nga buli lunaku tuba nga tetunakola story yonna, eyo video yeesooka okuplayinga. Tuyozeeyoze bano abaana, muno mulimu munene, omwaka mulamba ng'osoma P7 n'ogimalako n'obubonero bwe wafunye olina okuba nga obugattako ku eyo video. Ensi yonna tusanyukire wamu wano nga Projan Media TV. Mwe abasubscribinga mukola omulimu gw'amaanyi nga gwe mulundi gwo ogusooka okutwegattako wano Projan Media TV, okukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Farida Nakandi sobola kwerabira, Nina Kaki sobola kwerabira, Zawedde sobola, n'abalala, Team Oman, Team Saudi Arabia, Team United Arab Emirates, Team America, Team Canada, n'ensi endala zonna wano wakati mu Kampala, Makerere, Team Makerere, mwenna mbatumiddeko, Team Kasokoso, mukola omulimu gw'amaanyi nnyo wano Projan Media TV. Olunaku olwaleero amawulire genze nago tegasanyusa eri abantu abamu, ate abalala gayinza obbasanyusa. Abali mu opposition gayinza obbasanyusa, abali mu government oba abawagizi ba Catherine Kusaasira ne Buchaman gayinza okuba tegabasanyusa. Kyaddaaki State House oba akulira ebyensimbi mu State House yamaze neyeegaana bano abantu tebamanyikiddwa. Catherine Kusaasira ne Buchaman tebabamanyi. Nakyobe Lucy akulira emirimu ku State House yavuddeyo neyeegaana abantu bano tebaliko ku nkalala y'abakozi mu State House. Tebamuwanko lukalala nga bano kwebali kuba tebalina baluwa zibakakasa nti bakozi mu State House. Wabula ye full figure ali mu masanyu oluvannyuma lw'ekifo kye oba omulimu ogwakakasiddwa mu State House nti era ye omulimu gwe full figure, omulimu gwe gwa kukunga bavubuka, mukozi wa NRM ate muwagizi wa NRM. Mulimu gwe kukunga bavubuka kujoininga NRM oba kukunga bawagizi ba NRM. Wabula bano bo emabega kaawo Catherine Kusaasira ne Buchaman, President yali ekatwe n'abawa ebifo ebisava. Catherine Kusaasira abamuwa ekifo ekyo omuwabuzi wa President mu Kampala, kyekyo ekifo kye, era n'agambibwa nti agenda funa ng'omusa n'emmotoka yafuna n'abakuumi. Catherine Kusaasira byo bye yafuna. Buchaman bamuwa omulimu nga y'omuwabuzi wa President mu nsonga za ghetto. Nakyobe yavuddeyo n'abyegaana bino n'agamba bano sibamanyi, era ku nkalala y'abakozi abawabuzi ba President bano ababiri tebaliiko era tabamanyi, they are not entitled to salary from the State House. Bino Nakyobe yabyogedde yabadde mu Parliament nga ayanjulira akakiiko ak'ebyensimbi mu Parliament ng'abanjulira budget ya State House oba State House ze yeetaaga okubanga eddukanyizibwa bulungi. Yabadde yeetaaga bilioni 677. Nkiddamu, Nakyobe yabadde mu Parliament nga yeetaaga bilioni 677 zebadde yeetaaga. Oba Parliament yo nga oba Ministry y'ebyensimbi, Ministry of Finance ng'eri willing omuwa bilioni, bilioni like kyengezako tegeeza beetaaga bilioni 677. Ministry of Finance oba Ministry y'ebyensimbi eri willing esuubiza okubawa bilioni 262. Gwali eyo tuwe ndowoozayo zino sente bilioni 677 ye budget entuufu ya State House oba gwe otuwa ndowooza ki? Kuno kusaasaanya sente za muwa musolo oba zino sente zigwanye kugenda mu State House oluvannyuma lw'abana ababiri okubeegaana bano. N'ekirala ky'oyinza okukomentinga mu comment box tusobole okuba nga tuwaya
tuwaya tutegere eggwanga lyaffe litambula litya wano wakati mu ggwanga gwe ali wabweru wava mu Uganda nga budget ya State House wali omanyirirwa nga saawa zino budget gye batusomera gwe tuwe endowooza yo aye n'ekirala tuwe endowooza yo ku baana ababiri Catherine Kusasira ne Buchaman bakozi ku State House oba si bakozi nga Nakyobe bwe yavuddeyo n'abeegaana mu lukiiko olukulu olw'eggwanga oba the Parliament of Uganda gwe yokumire Project Media TV kyensoose okugamba nga ntandika kyengenda okuddamu okugamba saawa zino gwalina omwana olina muganda wo oba gwe kennyini nga wamaze PLE ebibuzo byo wakomyewo wayise bulungi oba naye oba nga tewayise wabula ng'oyagala kusanyukira wamu n'abalala weekwate vidiyo oba kwata vidiyo y'omwana wo muganda wo oweereze vidiyo erina okuba nga atandika n'erinnya lye obubonero bwe yafunye essomo ly'abadde asomerako n'obubaka obwebaza abo bamubeereddewo wakati mu mwaka oguwedde ng'atuula bino ebibuuzo bwebale nnyo okwekumira ku Project Media TV kolera ekintu ekyo kyokka weereza eyo vidiyo mu WhatsApp group yaffe oba weereza vidiyo kweyo ennamba eyo gy'olabawo wansi oba tosobodde kuweereza kweyo ennamba nga nduddewo okurespondinga weereza kweyo ennamba 0783 107 084 njiddamu noti 783 emu noti 7 noti 84 0783 107 084 osobola okubanga obubaka bwo vidiyo yaffe naddako oba story yaffe gyetunaddako kola vidiyo yo yesooka okuplayinga tusanyukire wamu eno wiiki yonna ejja tugenda kuba tubayozaayoza buli mwana muweereze vidiyo nnyingi nga bwe musobola tusanyukire mu ga Project Media TV because we are family. Webalennyo webalire.